Alaninga olina olunaku olulungi oli happy nenkusanga nga nina ebizibu bingi okiba nyiza okukyusa obulamu olunaku lwo nawe ntandika okubeera worried tokanange mukwano gwange Ekiro bagenda surviving atya biki ejo bayita nti kati nnyonoonya amasannyalaze go ngazzeemu nenkwononera olunaku kyekyo bagamba protect amasannyalaze go kati gono bazzukulu bo ne babonaabona lwakuba gwe bangi ebintu ebibonaabona si byammwe gwe ngamba pastor omu ali successful nga ina abakazi babiri kati nze bwe nsaba ne ngamba nsaba Katonda ye yantona n'anteeka ku nsi ensibuko gye nasookerako jjajja wange ye yaguma n'alya n'atalya n'azaala maama wange n'ambezaawo bannange mbeebaza njagala bazimbira ennyumba mba mubi. Your date of birth is who you are. Your name is not who you are. It's your date of birth. Olunaku lwe wazaalibwa enamba gy'olina eyo era buli agirina muganda wo nja kwesanga mulina engeri gye mweyisaamu nga yeemu nti wemanga nsalidwa nkimanyi taata wange ye kamiliyoni ne survivinga nga simanyi na kuyimba wallahi nja kugulawo essomero ly'okuyimba nja kukola ssente taata wange yani ye kamiliyoni taliwo nja kulogana ngamba daddy my dad is chameleon the school is chameleon I'll get students who will love music nekatifu bakukiririzaamu nabo besanga bakukiririzaamu kizaale waba n'amasomero lwaki nze education njiraba nteri balanced toyinza kusomesa mwana wa minister na mwana wa munaku in the same class nti ebisigadde byonna ne bena banjagala nnyo Yesu naye nga ndya bubi after like 10 years nja kuba nga sikyaliwo abantu okulaba ekisa kya Mukama. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 7266 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty. Kale ku mukutu kwe tuli CRUZ exclusive ALLANCRUZ gemanya nyongero baniriza kuyina gye musinzidde okubanga mutulabira mwebali nyuma bayiri ddala as usual nabagambye buli Monday nja kubanga ntuula ne Musawo Julie tubeeko nga tunyumyamu bye tuyisaamu kamasaawo oliawo ensi eno osanga eyinza okubanga ate twanguyiramuko kirungi nnyo okubanga okyayira ku bantu ab'enjawulo buli omu naawe ndowooza ye according ku bamanyi ensi ffenna ensi tugimanyi bulala ffenna ebintu by'ensi tubimanyi bulala ffenna amaanyi g'ensi tugategeera bulala wabula bw'owulirizaako ku bintu ebimu alonzeemu n'olondamu agasse n'ogatta ebintu ebimu tubifuna bulala tubiwulira bulala tubipracticinga bulala kugamba tuli mu nsi where people are lost buli omu ali lost ono tamanyi oba kyasinza kyekituufu ono tamanyi oba kyakkirizamu kyekituufu like waliwo ennaku zino Musawo Julie n'osanga omuntu n'agamba mbu me I believe in the spiritual world oli n'agamba me I believe in God oba I believe in Allah kakati ebintu ebyo bisumbuwa naddala generation eno gye tulimu nze maama wange singa akeera ku makya naŋŋamba gendo nayo ku mazzi g'oluzzi ku makya nga tewali yalusenyeeko kero nnyo kwaga amazzi. I'm just giving an example. Yep. Guno omulembe gutulimu. Oba ni bamugamba mugamba bikibyo yogera bot. Onagamba nti gwe no genda kewamu olime ku bajjajjaabo. And someone's like, why do I need to? Ebyo biche byogamba. Other people say, oyo mwana alina empewo z'abeewaabwe. Owa science nagamba nno ezo simpewo. Owa science nagamba ekyo kiri kino na kino na kino. Kireeta kino. Oyo omwana n'amira measles. Oyo nagamba no funa akagundi okamukubekubeka emirundi. Aterere. Kati it becomes too much. But I'm always seeing you on your TikTok. Nga oyogera nnyo ku spiritual the spirit world.
Yep. Ntera nnyo okulaba ng'ogamba simanyi empewo z'abamweyana simanyi ffe kasita omuntu atandika okwogera ku bamweyana omuntu natandika okwogera ku yeeraguza simanyi Mukasa simanyi mpewo kyendala bamweyana Mukasa Nakayima bangi kati ffe tumula era nze awo nscrollingawo toscrollinga nga Alan kati mwerogoza si kwerogoza kubanga ffe tetuli balogo era Godfather nze bambi Godfather oyo mpuliza nnyo byayogera naye Godfather empewo ag'amazzi galina bajjajja bwe gati era bajjajja bakolabe bati era affe awo ba born again Christians we scroll. Don't scroll because Alan yourself oyina singa bintu byadda Alan wani nali badde kugamba fune ssabo so nyo kigamba hatutandike show batusigala Alan Alan if singa bibadde byadda nali gambye fune ssabo kuvayo wajjambulamu bwange nenkaaba amaziga gennakaabira kubanga nasabako edda neŋŋamba Mukama kolera ebyamagero ndigenda mu nsi yonna n'ennyumya ndifukamira n'ennyumya naye nga nti obinyumya muki mu bantu wajja wano nompa platform nenjogera nga bwe natusuubiza Mukama nenkaaba nga bwe nasuubiza Mukama the next day Alan Mukama yampadde omukisa omu ku balwadde bange yaŋŋambye Musawo nkusaba kino ne kino kwata akasente weesootinga amagobo galabyeko Alan gwe bayita nti kati gwe tetukyayina basawo babeera muki masabo abasawo tuyita nabo naye temwemanyi Alan tonfuula musawo Alan kankunyonyo tonfuula musawo wa kinnansi Alan osinga n'omusawo w'ekinnansi ate w'ekinnansi alina kwebuuza ku ggwe omusawo kubanga gwe just olina kututuuka mu kifo oba kuloota muntu oba gwe woloota ekintu n'okikola trust me obulamu bwe muntu tebujja kuba bwe bumu I'm talking out of experience mundabye nga nkaba wano nga njiika eminyira right now I'm the happiest bunny you can see I have my own clinic everything is back online this guy here kiri bwe kiti Alani edda empewo bazijjangawa batambulanga ne bagenda Sese batambulanga ne bagenda Tanzania ne banoonya empewo yaki ya ssente bagendanga e Rwanda ne banoonya empewo y'obulungi ne baleeta ebintu ebyo nga babiwanze okuwanga we yabaile mise nature we tuli wano Ellen singa we bw'obiraba ate buli kinaku tukyuka Alan w'emyaka 2 oweddayo Alan ewakakati nti ensi ekyuka n'omuntu wabadde kuva dda Alan katandikira ku basics nsikiriza kwanga omuntu ajja kunkubira kunga Musawo otandise bw'otyo ne tuyogedde ku bintu ebiri important kiri important okimanyi omanyi kigambo kye bayita evolution mu Luzungu nkimanyi naye simanyi kinnyonnyola mu Luganda kye bayita ensibuko newa ne gy'olaga gy'ova ne gy'olaga that is the whole cycle of evolution ffe abantu tukyali mu jjane ey'okukyuka abantu mwatandikanga omuntu yasooka kuba nga omusota nga olaba emmamba omuntu n'agenda nga akyuka n'afuuka nga bw'olaba lizard omuntu n'agenda nga akyuka nga bw'olaba ezo apes ezo olaba biki bayita batya chimpanzee omuntu n'agenda nga akyuka n'ayimirira n'afuuka something we call homo sapien omuntu agenza akyuka aba ne bafuuka nga bw'olaba abazungu aba ne bafuuka nga baddugavu nti tuzze twezaalamu tuzze tukyuka tuzze tetulya mmere abamu tuzze abamu emmere tugikuba nga bagikubyemu ebintu nti tukyuka omwana gw'ozadde Alan niwe mbayimiriza temufaanagana tajja kusinga obulungi which we call evolution tukola ki tukyuka ne kati nze nditunulidde mu million years kyenga bwe twatandikanga kyennyanja ebiwa bijjawo Alan gugu soko jesimu anti kati sinze kanaga njagala ku summarizing mu research gwe bazze bakola put the whole full evolution omanyi bangambye mbu wasoma nnyo n'oyo nooneka mbu obuza abatantegeera tebajja kuntegeera era sigenda kugezaako kubategeeza take evolution how did the human being start tuleme kuwandiika evolution kubanga timulaba ebintu ebisinga abantu bazze bakola research nti kati fe ababadde basoma ngaawo mu covid tubadde tusoma nga tufinalizinga research z'abantu kati genda naku image sagala nnyo nakumenya kubanga kati olaba ebifaananyi solo biragako kuki ku bantu omuntu bwazze evaluating kuva dda how we humans started nenda kulaga this is the proper evolution nene erimba kimba Egyptian kanji kulaga wanene
from snake form. Gendajira tufuuka lizard tuze tukyuka bukyusi ffe ng'abantu genda kala kubanga katonda agamba nti omusota kibi nnyo. Omusota mulungi nnyo kubanga abasinga abamu bajjajja mwe mulota misoto yeggwe jjajjaawo baali misota abasookera ddala ebintu by'okwerogoza ebyo bye mwatandise ne ba godfather mwe mutamanyi lutuntuufu mujagenda mutegeera naffe bwe twalinga mmwe ate omuntu omukulu twasookera nga mmwe nammwe twagenda twetegeera mpola from homo sapien ngenda kulaga neno from homo sapien. Katonda mwenyini yagamba ya created Adam and Eve enkima nazitonda nga nkima emisota nagitonda nga misota. Katonda mwali mwogeddeko naye wali ogeddeko ne n'abigamba ebyo ebintu Katonda just saying fe tusaba we pray. Kati abalala bakola ki? Mwabasaba abalala bakola ki? People pray. People don't just pray. Okusaba tegukola meaning nga teweemanyi alani. Kirabika kati mwe musabira abepiskopi n'abapaapa babasomesa eddiini. Bw'osaba ogamba ani ogera nani? Dear Heavenly Father. Dear what? Heavenly Father. Who is Heavenly Father? Katonda waffe ali mu ggulu oyo nyenti kuzibwe bwakabaka ebujje kati nze bwe nsaba ne ŋŋamba nsaba Katonda oyo eyantonda n'anteeka ku nsi ensibuko gye nnasookerako jjajja wange oyo eyaguma n'atalya n'azaala maama wange n'ambezaawo bannange mbeebaza njagala nabazimbira ennyumba mba mubi. Just asking. Kale nze bwe nasooka okukwata ssente abasinga bwe mukwata ssente muziddusa mu church nze bwe nasooka okukwata ssente nazimbira maama wange ennyumba kibi. Just asking. Kisinga nze okukwata ssente nenziddusa mu church oba omukazi oyo eyambeererawo nze ku school fees nze simbuzabuuza kale oyo yaguma nti waliwo okugyamu olubuto n'agenda nanzala nze njagala nnyo kati nze okusomesa kwange saagala kujja muntu yenna mu church oba munzikiriza yonna naye ala njagala abantu twetegeere gye twava ne gye tuli kubanga ensi eri kutuleka tuli wano tusoma bintu abantu basoma bintu okiraba nti ekyuse nnyo abantu tukyuse bwe tunulira just jjajjawo jja mutunulira ogamba ono ejjajja wange bakugamba Alani oli mulungi nnyo no siki and it's still going omuzzukulu ojja mutunulako ogamba ono omuzzukulu wange bagambe naawe etwale eri kino ki sweetheart genda neri emabega baana bangi right now bajja kuvaayo mu media agambe hi guy this is my mom tugambe nno. That's what they call evolution. Ate tukyakyuka. Mukasita tukyuka Alan kankugereze. If anything happens etuvaawo omwana wo ng'owulira oyagala muwoninga in a spiritual realm. Owani preferring nze n'otuma omuntu oba ne weetuukira. Ne kati bw'oba nga tomutraininze kutegeera ng'otuuse nga wamutraininga kutegeera muntu mulala n'ategeera atya. Kubanga bino byonna bye tulimu kambasese. Ensi n'ogiraba. Kazannyo Alani. Ensi kazannyo because we are all getting out dead. No one is coming out alive. Nti tulina kumanya mugaso ki ogwakuleetawa. Fenna tulina okufa. Ni mugaso ki? Abamu bafa tebamanyi mugaso. Weezuule gamba naye mugaso ki? Kubanga Alani Galwe nagamba. Not every time people have sex, have a baby. Gwe buli having a sex ofuna omwana. N'oba oyagala n'ofukamira n'ogamba mukama gwe gw'ogambye n'ofukamira n'ogamba mukama ali mu ggulu njagala baby essaawa eno ng'abakulimu bagamba gwe Alani ekisooka tosobola kweyogerera. Baani abandimu? Alani, you're not a human being wenga wenkulaba. You're not Alan. Alan is not a human being. Yani wogenda mu ddwaliro amasinga bakuwa code. Code ziva mu number ya date of birth. Ne oba traveling ebweru. Oba tokyali Alan, dino Alan fe tulimanyi. Ne sirinya nti Alan just purpose yo yekufuula erinnya. Nti kati kangeze Alan, you are very purposeful on screen. That's why someone will leave the screen n'alaba sinti akwagalanga Alan. Ne mwona tusenya ne weita Mama Brighton. Trust me. Akwagalira jasigala gamba. Ne mwona tusamu ne weita Uncle Chi. Baja gamba wow.
naye omuntu atakwagale ne boneyita Allan ne woyita Don Allan tagenda kwagala. Kitu kyenjagala kati okuyigiriza ntulekerawo. Tell nobody is coming to save you, Allan. You have to save yourself. This world, kwata olupapula, draw out what you want munsi. Neto drawing out choyagala nga werimba. Bela real. Soko tunulire mabega bajjajjaabo. Ngenda balaba antya. Tandiko kyali y'Abaganda bo. What do you mean? Start communicating with people who have the same blood like you. Oyagala banonyanga omusayi gukuweddemu. Tandika onoonyereza, kola groups, tandika. Kati nze koze ki group kyange ky'abantu nga beddira kino nabiddira ne kino. You find your brothers there. Nze nayogera lugezaawo ne ngamba, nze ndi wanjovu nga ndi ku Farida. Gomanyi abenjovu abanyamba okulidinga to know my family. People who came out just nga wanjovu. You never knew your family? I knew, but a distant family. Kati kankunyonyole Allan. This is what I call the chain. Tuje tulina okumanya. Nti abasinga kuffe tumanyi nti abasinga kati ngebwenu nabeera ngebwenu ng'omwana amanyi eppeera naye nga tamanyi muti gwalyo. Ngera ye amanyi balikola mu lab. Bweru mu UK? UK, yes. Ngera amanyi ngitamanyi talabangana ku muti. Ngera nga matala nkumpira gwa mapeera naye ng'agulaba. Ne sogamu kwa nambuza kuti sigulabanga naye balekera bamukolera eyo. That's how we are treating our lives. Saying, chimanyi bantola ne bansulano ku nsi naye nina kweyiya simanyi kyendi. Then get to know yourself. Tandika okwezuula webuuze, Allan, nganze nzaani awenzijira. Awenzijira awo kati. Awo otandika okunoonya, awo oba onoonya muntu otandika okwebuuza nzaani awo onoonya kasimu kange. Awo ngenda okugira nkusomese, awo nze gwenzijira nze gwe bayita ki? Personal development coach. Omuntu akukuzanga gwe. Saagala nti nkujje mu church, saagala nti nkukuze nti a personal development coach yenze. Gwe mulimu kati gwenkola Allan. Kyengenda okula kuyambako kwezuula gwe nga Allan. Nti nze wendaba Allan nga gwe toli weka. Kubanga okukola Allan waliwo ebyali byetaagisibwa. Bwatwe tusobola okumanya. Nti emmere neewoomye katulabe recipe. Sikyekyo? Kati recipe ya Allan eno erimu ingredients ezo. Satu ate nga za mugaso. Okufuuka omuntu. Kubanga pirao tasobola kuba pirao nga tafuuse pirao masala. Nga temuli pirao masala temuli takyuse kale eyo. Tuyinza kuba mchere gwa white n'oteekamu ennyama n'ongamba pirao. So there is something that makes you Allan. Now that's category preparing. To make Allan you're a human being. You need 100% of human DNA. Wetaaga DNA y'okuba omuntu 100 okubeerawo. Si kyekyo? So they say that's a full human being. So nga gwe omuntu ozaalibwa otondebwa mu kati lwaki mugamba kati wagira ki ekyobutonzi ffe kituyita obutonzi mu kimuyita ki Mukama kimuwa omuntu ffe kituyita ekyobutonzi nti wabeerawo amazzi kangezese Allan kanzireko emabega bwe mba njagala kugatta miyembe n'emicungwa setageyo ekintu mwe gibeera mwe ginaagigattira kubanga it's not the same fruit nenjaga gisitula gyombi so I will need this basket. Let me say the basket is the Allan which is already there. 14% self DNA. Abasingo gye bawulira mu local language abagamba genda ew'omusawo onywa oluzaalo nti ejjiri ya mama n'erya taata okumiitinga walina okubaawo amazzi mwe lituula. Ejjiri ya mama n'erya taata okumiitinga walina okubaawo already amazzi agalinga ekyoyooyo nti mwe gatuula. Nti agamazi ogaba tegali olumba gamba gende omusawo ganywe. Bw'onywa amazzi amagi gali gasobola okuba galina kuba mu kifo nga gali ki nga gali kumu ku mazzi. So mama akumujirye akuwa 43% of human DNA. Mama akuwa 43 kubanga yene jiri akuwa tata naye akuwa ejji naye erirye naye akuwa 43 lwakuba iri bafanana divange eri ya mama ddyo lyetaaga mu speed libako n'akakira. Naye bwe lituuka n'eri ya mama akakira likalekawa mabega kyaki bagamba bw'owasa pride girekewa mabega togenda nayo ke kakira. Kati bw'ayingira bw'ati ne bafuuka Allan kwakufuuka Allan nabanga awezezza 100% DNA. Naye Allan okimanyi ne bw'ozaalibwa nga bakakusulayo bati tebakuweerawo linnya. Tesogamba bakusula oyo Allan waffe
Even if they give you that name. Baba mtu gendo zala abana nga namanya tugayina. Olumulabo olumugakyusa. Trust me. Kubanga kimusubira olumukirala. Banji kumwe mugenze ne babagamba genda zala mulenzi nofuna omuwala. Ngate scan yalega mulenzi. And can this another thing? Ojasanga omuntu atatagala scan ngaffe. Because me I don't believe in that. I don't. I would believe if you have a problem, then go do a scan. If you don't have a problem, why even temper? Putting your child into under those rays ngaffe abazibakuba tusoka kwebika. Sita katalika x-ray. Naye just saying fa obuba ogenda okukola omwana scan baba fengeri gye twesabikamu. Kati gwe n'omwana wo atanazaalibwa. Okitegera just nsaba buli kimu tusobenga tutunulira nga like critically twaniko okwetegereza tugambe bulijjo wano waliwo oluzi bulijjo wano tandika tubeera very tusikutambula butambuzi katutandise mbu Allan yazze kabebi bakasuddewo maybe walina erinnya lye wakawa maybe Allan n'atuuka kati nzo oyo omuntu ng'akyava olaba ng'akyava mu maama gwe njagala okunnyonnyola tuddeyo nti oyo omuntu bw'atuuka bw'ati ku nsi Allan tali yekka mbuuza lwaki mama yamuwa 43 okimanyi naye alina mama ne taata ne taata yamuwa 43 naye alina mama nani ne taata ekitegeezo oyo omukyala yamuwa yalina already DNA ya mama n'omuntu omulala ez'abalala abo babiri bwenzira kugwe Allan okimanyi olina bajjajja bana siri mbajjajja no your grand okay who is them okay mama wa taatawo ne taata wa taatawo si bajjajja ababo they are 4 are they 4 you count like manyo otegeza bali bajjajja bo masa ngamba ababo abamasabo balikabo ngamba ababo like 4 grandparents how many grandparents do you have 4 grandparents meaning if each grandparent gave each parent 43% ekitegeza nawe ba ozilina in you okay the DNA you carry them because they gave your parents kati nejjukira nabo balina ababazaala si ekyo ye gye tuta family tree nti bwenzikirira wansi mwabo buli omwe ojja kwesanga bantu boyita grand saga koza kigambo kiri kitya nti grand ba grandparents okay you can use it omuntu okitegeera obulungi bajjajjaabo mu mubiri no kale ba grandparents boyina if you go down your tree like let me say 10 generations bokira nga generations 10 wansi ngogenda osala nogamba naye bantu bameka abandimu nga generations 10 kubanga wabanga mama wange bamuzaala ne jjajja wange bamuzaala ne jjajja wange bamuzaala ekitegeeza mundanga munze mu generations 10 mpezaamu bajjajja bange 1494 in my blood just 10 generations sigenze na million ngambye 10 so banga only those I'm going to walk around those ones as estimate bebali mu musayi gwange of course mbalinamu because they gave my parents kati nejjukira omutwe guli ogwo DNA means a strand akawuzi akabeera mu musaayi akasitudde enneeyisa endowooza enjagala ebyoyiseemu byonna bibeera kuli ku DNA nga biwandiike bweba kompyuta kangeze senti tulina kikompyuta kyaffe kiri awo DNA eringa flash disk eriko guide ekulaga nti munnange wano twali twayitawo wano twamalirizawo wano twamalawo so that nawe otandika ki ekirala ng'omanyi kiri kyakolebwa ki da naye bangi kuffe batuwa computer ezaalibwa naye few of us get to know flash eneekola etya fena ka flash tambula nako bakampanga kirabo mama wange yaŋŋamba kabbeeyi that is what is inside you nti Allan bw'oba oyimba si gwasoso oyimba mu famire yo toyirimba ddayo otandika obuwuliriza kyalimu dda naye some people could not express them. For example, mama wange waba yampa 43 of her DNA. That means before she produced me, she only had also 14% of self. Okitegedde? Kubanga naye yali nganza at some point. Naye yaliko 14%. Ni mama we n'amuwa nti tayo n'akola ki? N'amuwa. Naye nga tebannamuwa yaliko ki? 14. Mama wange bw'ateezuula n'ategera DNA eyo baani abaagirimu baani baakola ki biki n'atabitegeera. Okimanyi mama wange ayinza okufa ng'amanyi only 14% about herself. Ate nze jjukira yangabira. So wekinkakaatikako ne neezuula okusinga mama wange. Okimanyi I can know more than my mom. Naye nga bibye. Tinimba nze nawandiise ekita olupapula. Nendukuwa. N'otalusoma mwana wo n'alusoma. Kimanyi mwana wo asobola okumanya message okusinga ggwe.
nze naluwandika ne ndupasinga ngamba munange mwana wange Allan nze jjajjawo ki omukazi nze munange obulamu bwange abakazi abasajja bambonyabonyezza mwana wange omukazi takulumyanga mutima kubanga zibambonyabonyezza mwana wange olaba ssente tekibadde kizibu nsimanyi nawe mbadde nzifuna zibadde nyangu mwana wange kati kwata akapapula kano kawadde maama waali kayisaako n'akawa mama n'akateekaga mama mama wange yangaana okugulawo kana akapapula yaŋŋamba nkawe muzzukulu wange nze bw'alikula bwakawe muzzukulu we Allan bw'okula ne bakakuwa n'akuwa map guide omanyi oyinza osinga maamawo kubanga kye mulina kyekimu bw'oba oyagala okwezuula manya abantu bo olabe naawe woogwa using your date of birth kubanga olunaku lwe tuzaalibwa si mistake Allan olunaku lwe wajja ku nsi era n'enfaanana gy'ofaanana si mistake oyo gwe gweyita mukama nze gwempita nti entandikwa ya buli kimu ekisa ekitaggwaawo omukwano oyinza kyempita ekyo oyo gwempita ekyo nti bw'asigala nga ndabirira nange nensobola okutwala okuwa omwana wange ne musomesa omukwano ogwo gye twava ne mugamba mwana wange okusigalawo kwange kuno nondabako bajjajja abo nno be bambeereddewo ola mama wange oyo yansomesa nefuuka ki omusawo era gwe togenda bonaabona mwana wange olwedde enju nazimba dda gwe kati bw'onaakula just kuyigiriza manners kiriniki nagitandika dde yokola ki ey'okumanaginga yigamu ka management katini okimanyi ayinza okwanguyira obulamu kankufune bwe nti gwe kyogezaako okuŋŋamba Julie nti gwe gw'otwalanga mukama katondawo ye maamawo ne bajjajjaabo kyekifaananyi kyokka mwensobola okulabira omuntu asobola okunjagala okutuuka ku kino ekiseera nti nkyassa kyekifaananyi kyokka kyensobola okulaba ne bwe ngenda mu kyaki nendaba ebifaananyi ebiri byo siraba kifaananyi ekyo siraba mukwano ogwo gusobola kunsigazaawo nga ndiki mulamu omukwano ogwo kunsigazaawo nga ndi mulamu nga nzisa era wenzire ewaka nze olaba ekizibu kyenna bwe nzire ewaka nfukamira ewa mukadde Maria ne mugamba mukadde nkwataako ntekaana emikono mukadde Maria gwe mmanyi ku nsi gwe wandi tenamubuuzanga kusoma nga mami abaana bankuba nnyo banvumira kino ne kino sibitegeera gwe wabiyitamu otya kubanga gwe wakola ki gwe wandeeta nanyonyola atofaayo yogera bwe bati yogera bwe and I went through life like that Allan omanyiza ebibozi bibye nakunyumiza luli I've never broken down to anyone like that because tata wange nze yaŋŋamba nga ndi muto tata wange yafa ndi muto twali tutambula lumu ku kkubo nga noise nyingi mu Kampala nga naye tutambula ku pavement that side near workers house nga tena bana bagizimba but that building if I'm talking omanyi waliwo lawyers offices nkadde ziri awo n'akatebe kali awo kakadde kabumbe so twatambula ne muzeeyi edda I was a little girl because tata wange yanzaala mukadde tutambula n'empapula za nti yali awandiika butabo tutambula nangamba mwana wange stop nalitambula mpapa nanyimiriza I remember that and I was little nangamba olaba keso oyo naali awo ne mugamba ye dad nangamba kasitola banga perfume ngeri clear oyo na keso mukole ki mugalewo always look like your path is what clear and move totyanga Allan okimanyi ekyo kintambuza mbulamu okusinga n'ebigambo bya Bayibuli mberawo nga ntidde nga nze nankankana nenzijukira muzeeyi nga ngamba shut the noise you're great stand up Julie yangamba ngamba gwe family yaffe ogimanyi gwe Julie gwe family yaffe gwe basenga abo walako basenga abange gwe basenga abange babuuliriranga abantu nze we mba ntulo babulira ne munvuma lwaki nvaawo nga sikaba nenkabira ne Allan kubanga nina kiri tata wange yaŋŋamba yemmwe okitegeezako kugamba onoonya ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwumulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja Winslow Luxury Suites kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo kino kye kifo kyokka tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2 sitting room modern kitchen dining closet nga z'obulungi ssaako toilet n'ebinaabiro ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size ekiseera
kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator wifi ne dstv saako ne laundry services tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna wooli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa uganda Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate Garuga Entebbe n'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemwemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku plus emu 9 noti 83 2 noti 3 mukaaga noti 2. Ndiwe manga nzalidwa nkimanyi taata wange ye kamiliyoni. Ne survivinga nga simanyi na kuyimba wallahi nja kugulawo essomero ly'okuyimba nja kukola sente. Taata wange yani ye kamiliyoni. Asobola ne bwa taliyo nje olugana ngamba daddy my dad is chameleon, the school is chameleon. I'll get students who will love music. Nekati cause bakukiririzamu nawe besanga bakukiririzamu. Kizale. Newe twatwena kukiririzamu kizale tosobola kimujjako. Newe tunakyawa oba abantu mugamba yepanka tajja kubonaabonanga ffe. Waba n'amasomero lwaki nze education njiraba nteri balanced. Toyinza kusomesa mwana wa minister na mwana wa munaku in the same class. Kyenkugamba kyo kimulaba ennaku zino abaana bakuza bali mu 30s nga basoma naffe balowoozanga ffe. Be batwala ebweru ne bakomawo wano they are leading us. Nti ola katika nkusese mu psychology kanguze mu psychology tulina pyramid eribweti eribweti pyramid eriko tuta pyramid needs kale omuntu buli omukye weetaaga kati grading tuleme kubanga tuyinza okugamba nti wate musawo gamba tutule tunoonye tunaakola tetuulye tetuukole kati kankunnyonnyole mu nsi Alani bye wali osobola okukola myaka 2 si bye osobola okukola kati bye wali osobola okukola myaka 2 si byo osobola okukola kati walinnye eddaala bwe wali olina best friend nga alina omukolo ng'osobola omuwa emitwalo egi kati osobola omuwa nga times 10 kibayita pyramid eyakyo ey'obulamu nti naffe tukula tukyuka nti wansi wabeerawo gye bayita basic needs ebintu bya bulijjo buli omu bye yeetaaga eyo yo maamawo alina ogikuwa kyekiba kitugamba emmere omuzadde ng'okyali mulamu omwana ono waaba akuza atya kikakatikako muwa emmere kyekirabo kyokka kyosobola okukola nga maama nga tonabamanya kuyamba neighbor manyi tonakuyamba mwana wa muganda wo soko tunulire omwana wo muwe emmere alye wama kyenva ndaba nnyo abakyala nga bakomplaininga abakyala abafumbo mbalaba nnyo nga bakomplaininga nazaala aleeta emmere nawe omwana we nkiraba nnyo mu bakyala nga bakikomplainingira nazaala kakyaka kiri mu DNA mu culture ate mu culture yaffe aba culture yaffe bali tebasoma bino nga ffe titusoma nsi bo basomanga omuntu abayamba okusoma ki nyenda banyo ne mama wange atira okumpitala ngama nsi kwana obumba jangoli omukwano mungi yes because munda muye omukazi ate okiba mulenzi mukazi na mukati omanyi Alan bintu biwanvu njaga tambula empola webero nzijano tinjagala tubanyonyole soke ku pyramid sagala bajjako kubanga bira byetaagisa kale njagimenya mjaji levelinga mu ngeri tusobola gitegeramu pyramid ebiribwete y'obulamu nti obulamu mu nsi buli omwe ekyokulya tukyetaaga naye ekyokulya akuzadde ayina okukola ki kyekyo lwaki mukama atonda mamawo n'ebbeere kankoma opposing kuba ekintu kyetumanyi okuva dda Alan bwewazaala baby tebabagamba temufulumya mwana oyo wabweru bakamwana muleke mu nju temumufulumya tebakibagambako bakibagamba goloza kitegeeza ki kale ngeri ya church aba church babagamba kitegeeza ki baba nyonyo nze kyemanyira iti ennyingi biki mwana amaaso biki tanzo mono na amaaso kati wobo mzalide ku kkubo Alan njagala tutandika tunulira ebintu bulungi kubanga gwe njogera naye Alan mu kiti kino ekya spirituality olina kuba eno waggulu bino nze ola bino byenjogera nze nga musomesa kati ntwala nti nze kawumpuli ndi kujanjaba muwango wedda tikawumpuli awuli kati golinga mwanga mu mwoyo yo big mu mwoyo ate goli mu bubulizi mukujjayo muntu kyakwese n'ogamba ono muzinyi mulungi gwe jangu bano tebakumanyi naye tonna bakyekola ki kiyingira mu mwoyo okirimu as face kali njagala tugenda kiyingiramu abo
nabo ku mwoyo Alan eno level wagivaako ya basic n'otawa mwana wo mmere kati akomwana obadde ogeza kumpaaki kifaananyi ki nkaddemu watu nakabuuza abakulu ako nga lwa abakulu ayala bategeera eddiini oba nkaleete mu ngeri nze gyenzize ngisomamu oba mugwina gugu mukebere oba muwe collection social mukobereho muwako ina jjajja mukubireko essimu omwana omuto nga tannamera mannyo tebamufulumya nnyumba era nammwe abamuteeka ku social media tebamuteeka ku social media omwana omuto nga tannamera mannyo tebamuteeka ku social media tebamufulumya nyumba kubanga nze ndi dentist the strongest bone in your body is your tooth erinnyo ly'eggumba erisinga obugumu muki mu mubiri ekigambo strength ndowooza okiwulidde mu kyenjogedde omwana awatannamera mannyo ayina kye bayita dependent nurturing nti tasobola kukola self tasobola kweriisa ayina gwalina odipendingako omuliisa naye buli bw'olya emmere si kulya just emmere yaki ya mubiri ekitegeeza n'omwoyo oyo omwana tasobola kukola ki kweriisa teeth in spirituality represent strength so it means that child is only strong enough to stand out in the crowd in spiritually nga wenyimirira wano bwenti ffe mu mwoyo ne mu science tulugamba nti ne bwenzibiriza ne bwenvaawo waliwo ekisigalawo ekinkwatako kye bayita aura oba kye bayita quantum area oba kye bayita nti omuntu omukka ogumuvaamu oba waliweko nga bakola katuni y'obusungu ne bayitikola obuswiriri kati eyo surface buli omu agiina nti ne bwonyiga awamu n'omukka guyinza okuvaamu kati eyo surface abasinga basobola ogisoma ku mwana wo abaludde mwoyo omwana wo ng'alina omukisa tobawulirangako najjayo amaaso era omusiraamu agambirawo mashallah mukama ye yagumuoya yagumuggyako seggwe nti ne woba okyogedde behind you have your own intention omwana wange tubaako kinkola ki kimutuukako kankuzzeeyo bw'oteeka omwana ku social media bw'ofulumya omwana atannamiza mannyo wabweru kyangu nnyo mugendagenda mubiwulira kubanga nze we nali nkyali nnyo omuntu wa mukama I never believed these things happen naye simanyi evil exists bere nga baginsomesa mu church until I went out nga evil exists so waliyo abantu abatunda obulamu bwabwe obwenkya for now n'atunda obulamu bwe obwenkya for now some do it kyabayita physically nti nebaka n'omusajja alina sirimu ampe ssente nenfuna nengula emmotoka ey'ebbeeyi nenganza alright sebunkwatako tabulina tabufaana tebumunyako mu bumulambeko that is selling my life for the future aho basinga bakikola oba naganjagala kano ebyamangu mangu abamu bagoyinga father n'agenda mu bantu abaludde nga alani bakusomesezzaako ako kati waliwo abadde babasomesa kuvanga bato nti bamanyi asobola okusoma omuntu n'asuka mu kusoma gwe n'asoma musaayi gwo kyenkugambye nti si gwe gw'oli musaayi gwo omuntu asobola okusoma embeera zo n'akutegeera gye bayita aura ziriŋŋaŋa nti ekikwetu kati kangezese bw'obanga kalingambe wali okanyuzeko akapiira nekerolinga omanyi noise waliwo noise evaamu okimanyi kati noise evaamu mu kapiira ako naffe waliwo noise etuvaamu nga tusirise naye erumu ebamuffe munda ko ngoyinza olumu okusirika n'owulira ng'omuntu ayogera naawe muki mu bwongo jjukira nagambye mu mubiri gwo olina bajjajjaabo bangi kati obwongo bwo yeringa nga steering bwe guba nga gw'oli mmotoka bonna batudde muli gwabavuga obwongo bwo eringa buli omu agamba kanvugemu leero kanvugemu ekitegeeza Alan buli naku wajjabawo omuntu avugamu kubanga buli naku tolya mmere y'emu buli naku n'engoye esiza ezimu n'abantu olira oyinza okwagala okulaba oli oluli oyagala okulaba ani omulala ekitegeeza that expression that is showing in you DNA yeraze olwo olunaku waliwo omuntu ali mu ggwe whether mama DNA oba yabatata abamu even they are still alive naye ng'oyagadde kweyisanga oyo si kweyisanga oyo fuukira ddala oyo Alan bweyambalanga mama Brighton oba okyali ALLANCRUZ era mama Brighton yino wakuyita okumugamba nawe linako mala okukola kati naffe bwe tuli nti guno omubiri bali balina okukola ki okukozesaamu
si gwaffe jjukira nkugambye ne bwe wetunuulira mu ndabirwamu Allan side ebbiri nagamba tezifaanagana emu ya maama endala ya taata. These are two people giving you eggs nga we twasoma cloning when you bring one thing and another these are two things in binding it's neither that toli maama o toli taatawo naye oli mixture yabwe abo babiri ekitegeeza n'ebibalimu yeggwe olumu jakera Allan weyisenga maamawo nga maamawo yennyini buli omu akulabirira nga ng'oli maamawo kati ekibi nnyo nti Uganda we are so we like to assassin character assassination tujagala nnyo nti tulina engeri tulina stand gye twagala abantu beeyiseemu nti ze mmanyi abasawo bayisa bwe bati abayimbi beeyisa bwe bati ono ye naye mwerabidde Allan nti bino buli kyoli kati eno character tugenda kwebakanga ALLANCRUZ bwoti waliwo agenda okuyita daddy eno ALLANCRUZ omukanyugeeri waliwo agenda okuyita ani baby ne daddy oli kanyugeeri kubanga tuyinza kubeera daddy ani taata mu maaso ga mukyalawo naye ojja kikanyugeeri waliwo ogenda obeera ng'oli mwana ovugiddala nga agambe gyamwana oli akuliisa n'okuliisa naye omwana wo akulaba gyagamba kati laba daddy naye nga you have to act these parts every day naye society gye tulimu e Uganda esuppressinga nnyo abantu ba-acting only in what they want or what they accept which is so wrong. I'm not me. I'm my dad. I'm my judge. Any day I can be anybody. I can even be my sister. I can wake up and I feel like being like Anna. I can. And I walk like Anna. I will dance like Anna. And be like, go for Anna. I'll be somebody else. But Allan says, but Jakulabo mwana nga atambula ku lunaku akwedde. Kubanga abamu bali kati nga kyojja owulira nti bajjajjaabo bamulinnya. It's not bajjajjaabo bakulinnya. Their DNA is expressing in you that day. Nti waliwo bajja abamu kuffe mujja kuba ne relatives nga yalinga akola ssente nnyingi. One day bajjajja bange bajja kuninnya omuntu out of the blue ampe miliyoni 2 pya. Jajja wange yankyalidde ne bamurecognizing nga n'azimpa. It's not that it's luck. Jajjaawo. Allan, every time you get luck from anybody, nkusaba ne bwo meeting omuntu olanze na ku meetinga go wajjanga ALLANCRUZ zisakulabanga ALLANCRUZ zinakulabanga omuntu asumulula omuntu alaba abanze nalinga ali mu kinnya n'okuba mu torch. That's why I welcome you. Not every person comes here to get an interview from me, Allan. Nego wali special from day one. Nomusajja ngamba ogenda kuddayo Uganda naye ogenda bonabonamu emyaka ng'ene 5. That is at my school. They're telling me at a psychology school. That's what a monk told me. Ogenda kuddayo Uganda obonemu emyaka egyo naye ojja kulabikirwa ekitangala obulamu bwo buterererewo tojja nakutegeera you'll be back here in a short time and even you not want to stay. You come see me and go back. If these things start happening, njagala tutandika okukkiriza. Ani agamba? Monk, when nali nsoma psychology, nayingira class gye bayita nga bagamba tusomesa quantum physics. Nga batugamba nti nno wadde gene weeri, but there is something they call epigenetics. Nti waliwo ebintu ebiri wabweru wa gene eyo gye wafuna. Naye bwe nfuna kangeze, bwe nzija ejjiiko ebadde mu mazzi bwenzije ejjiiko ebadde mu buugi n'egiteeka mu mazzi obuugi buba buvuddeko buyinza okusammukawa mu mazzi ago ye DNA. Bwe bajja mu DNA ya mama wo n'agitwala muta okimanyi waliwo obuntu extra zaatwala mama wo ze yayiga zibayita learned characters. Waliwo ebintu kati nze nzikiririza nnyo mu Yesu Kristo nakiyigira ku mukadde Maria ne simulabangako Yesu Kristo nga Katonda simumanyi. Simulaba, I've never seen Jesus. Many people have seen him, I've never. But I believed he's there because my mom told me he's there. That is why they call learned what? Character. Zali za mama wange. Kwango sanga nijaja wange tamanyi iki? Yesu. Nina amuyiga. For example, obankugeleze bintu bingi bye tuyiga nga it's not the character of the mom. Nebyayize. Nebisobola okumuvinga kuki? Ku mwana. Nti there is nothing in life Allan nfuna from today. They'll tell you kintu kiri mu bulamu buno nga it is not mindful. Mind is spiritual. Teri mu kintu mu nsi ekiriyo nga it's not spiritual. Teri kintu kiri mu nsi nga tebakirowoozezaako. Kyoyita spiritual. Bwongo bwo gwe kyo believing nga kye kituufu. Bw'ofukamira wansi n'ogamba
mbunze ndirivinga kino ne kino kigenda kuba Alan draw out a table ngamba kati Musawo mu myaka 10 njaga tukole clinic ngeri bweti ne bweti we put effort it will happen it will we draft it's the script is empty it's our minds. Spirituality is not different from mind. It's mental health. Spirituality is mental health. Is knowing what body to wear and how to cope with it with the current body you have. Oyizo kubanga jajja wange gwe nasikira siku nasikira jajja wange azala dadi wange. Ayizo kuba nga yali musomesa. Nenga nina nkyagala kindimu. Nenga sira ngeri ya kikolamu kubanga atenze ndi Musawo. Newe ngamba bwaba jajja wange yali musomesa atenze ndi Musawo. Bwe nsomesa ebyabasawo n'ebisomesa kati ku TV. Ebasawo n'ebisomesa ku TV sikole. Kyenkola kati nezuula kubanga jajja wange teacher. Mwina abasomera ebunga mu mumanyi. Mwina abasomera Mitiana Road mwina mumanyi jajja wange yali headmaster for over 45 years. Genealogy. Yali oba yasoma soka luunga ne Chiwawu. Chiwawu yasoka Chiwawu. Mwino muwanga mumanyi munonyeko Chiwawu bamuyita Izake. Yes. Bamuyita Izake mpabayisi. Yasomesa abantu bangi obaliko Mitiana yabasomesa abantu mwena abali below age of 35 jangu wansawo jajjange yasomesa paka n'amasonga gali kumpi kuvaamu ye yali ayagala nnyo okusomesa yali headmaster for over 45 years nga headmaster kyokka yasoka kuba teacher nagenda nga akula kati we nakizo ningaba kyokka jajja wange omukazi oyo jajja wange omusajja wa Abdwani ewa mami jajja wange omukazi ewa daddy yali awonya abantu naye nga tambi teyabisoma nga ye bambi abakwatako n'abanogera eddagala n'abanyiga kale nga olweza abalwadde nga bajja makage n'abakolaki n'abalabirira era muntu yenna amanyi bereddene awo wenyine makerere wansi that is my grandmom yaberanga ne bereddene yasooka ddala okufumba eyo gye muyita pooko biki naye nga awonya abantu era nga ogendayo manye omala okulya emmere omugamba naye kino n'akukolera eddagala so I'm now in medicine my jajja used to teach ayina jajja wange omulala ye mulimi omukazi ye mulimi era yantwagira nga fena muliyana ngamba uli akamuli kaba kawunya bati kategeze kino bakawunya kino ene season ina kwa kino kino anayibe byo bichamu ebyangu mu busimanya akamuli bwokalaba nga kasi nga kamaluni nga katunudde eri abagenyi bajja simanye ensobera yiyo simanye kweko jajjange teyali bwato suspicious yalinga ngamba kasita akamuli kawunya bwe kati ekitegeeza kagenda ebimera bigenda fruits are going to start. All this season is coming. Obakati wetegeze kasaka mlikaze bakachizo omwezi kugenda kuvirawa. That's why you know how to read the moon. Because nabera nyonyo naye mutale ngandage mu moon. Ati nganda bikwatagana n'ebimera. Ngabera ngamakati omwezi ogwa guveri nekati gwenda kwaka nnyo mwezi bweguti nganze just ngamanyo omuntu abikusomesa. Right now we mbisoma n'enjogera. Trust me, be connecting n'abantu abalina telescopes. I don't have a telescope. Just infuma mwini nga ninzira jjange kyangamba n'ekisoma mu bye nasoma ne mbisa ko batiche bange ngamba kyekyo nenga niwa mu mukina ngamba forfeit wakolanga jjange ngamba bakolanga bati ngamba you tell people and I started telling people few of them will tell you bye nabagamba nga bibakolera Alan kijje kunze embera bwe kunyigange ya sente kwata cinnamon kwata omunnyo ebyo biri mu nyumba yo sigenda bikwata cinnamon omanyi mudalasini kwata mudalasini omuse owa powder okwate n'omunnyo ogwa bulijjo kwata omunnyo binabe byombi mu ngalo we bati onabe mu ngalo ogamba waayi nebaze birungi byenfunye sinti buli muntu atuuka wenkola ki wendi bisigala nga bijja emidumo gikole ki gyegule gye sente nze nzikiriza era nzikiriza sente zigenda kujja kite cinnamon kuva dakawo kasika misambwa ja sente mutemukiriza mbya misambwa kati kigambo musambwa ana omwana ono n'emisambwa kati ngenda kunyonyola ekigambo kibaita omusambwa mu luzungu what is omusambwa okay musina munasika misambwa ekigambo kinjagala manye ebigambo katubita nnyo waliwo omuntu gwe nagwe yankube ne mugamba weyambulule nangamba Musawo ebisobola bikola ne woba ofa ne mugamba okay can you detox of course anytime nembuuza detox ekitegeeza ki mu Luganda what does detox mean in Luganda kugira kugira mu bibi
kwenyumunguza mu mubiri. And what is rinsing mu Luganda? Ogambe kunyumunguza. Kati then detox mu Luganda, because those are two different. Rinsing and detox are different words. Detox is mu Luganda ekigambo kimbuza kyo naye kubanga okugira ebichafu ebiri mu mubiri bive kweyambulula. Pana ngitandika okutegera ebigambo mebiti yangu buluzungu kali bulawe mbayita come for detox buli omu nasimba line mweyambulule Musawo tuveko. That's the same thing I'm selling right now. Okay, kanze ku kyoluzungu ekirala. Okay, ekigambo kyo kijogere mu Luganda multivitamin. Agambye eki multivitamin mu Luganda chi multi tonza musanze kubanga kati vitamin kirisa ekintu ekirimu ekirisa ekintu ekirimu emigaso egizanga mingi sitekyo kati njagala meaning yo gitereke kati kanditi kankunyonyole yange mu yange mu yaffe kati kankugereze ala nino nkubira akasimu Musawo waliwo diru ya bukadobo bobere nkwesiga jana tugende nenzambala nenzija ne bazituwa milioni ezo bili ala nino kwata no sasula rent no wako omwana no sasula school fees no ngambo wae tujja kulabagana encha notanebaza ne kumacha no nkubira Musawo nina dira tekunonyewo busatu nina nenziruka nina nokola kyekimu ogwo kusatu bona nkubira nazukuka najja nyiza nokuvuma ninga ne Alan totegira acho ngamba botyo gutomanyi bibadde onkola walyotezeeko alamuyo no yagala okuzukuka omubiri ne gugaana ninga gwalayo yagalanga no mulimo ogwagala ne omubiri ne gugaana ne alamu ojuwulira banje kummwe mwemba mugendeyo okukola sente zammwe mweyogeza nze bwe ndifuna omulimo gwange nja kwegulirayo Benz nze njagenda mu hotel bwenti ndye ebyo byoyogera olusubiza mubiri gwe naga mu mubiri sigwe omubiri gulimu bajjajjaabo 10 ezo no basubiza buli omu ne yesunga era osoko kubeera ku mulimo buli omu aba yalwana yababeerawo era okuzuuka ne alarm togirinda gogizikiza okay nokola sente kuwa omwezi bwe guggwako okola otya nosasula buli kyetaago kyensi gwe ne weerabira gwe bajjajjaabo Alan nti bwozuuka nogenda okutabaala sente togenda naffe ogenda na mmotoka yo nga bwe kugambye bweri content wo nga bwali naye olumala zikola sente noba we promising ezo sente oba wogu bwe ndifuna sente nja kukola kino naye oluzikwatako webambula amawanga ayi oluzikwata webate soka kutumya nende gundi kansoke muyambe bajajja mulindeeko ebyo byamawanga kale ndaweza nga butano bitano bwanfuso obukola oba nga bakubire simalani obutano buli wano ngofuna abajajja sinze zino obutano mutwale mawanga muli babbi amakanso genzimbe olowozimbe nyumba yokomako ki plate bagamba bajajjawo babbye kale kankubuuze kati multivitamin kyekitegeeza kwe kusigala nga bajjajjaabo baddaabiriza yeggwe ng'emmotoka oli mmotoka nagambye weekole service emmotoka olina ogiteekamu ku mafuta ojooza bangi kuffe kuvanga tuli bute emmere gye twalya paka kati tetumanyi oba yabulagawa mu mbiri gwaffe bamweri everyday twongerako bwongezi tugambye bajjajjaabo bali eyo munda obayira obuugi n'obayira ennyama n'obayira ebinyeebwa n'obayira enkoko naye tobuuzangako owaayo muli bayonjo oba temuli tokibuuzanga no one knows what happens inside their bodies n'amaanyi gennyini gano ge tufuna emmere gye tulya buli nnaku yenna tuwa amaanyi naye bangi kuffa emmere gye tulya terimu wadde n'akaliisa naako sikulimba omuntu nze waliwo nali ekintinda omulwadde najja naŋŋamba abaana bange bantamye balwala nnyo amannyo kyokka ŋŋamba wa full diet ne mugamba full balance diet embu full nze soda ewange taggwa muki mu fridge Musawo abaana babeera ku full diet naye basaba keeki zibaawo naye basaba kiki naye ziba biscuit ze mujjuze waka n'abaawo nesimanyi kyamannyo gabatawaanyi ogezaako okulega kyenkugamba this is what we are happening to us every day tumanyi kiki ekirongoosa omubiri chai gwe wanyangedde wajjajja akyafaanana chai mama wo gwafumba kati emmere gye walyangedde wajjajja kyafaanana emmere eyakakati nti tetuliisa mubiri waliwo ekintu omubiri gwe kiba kiri used to wokankangeze bwe wandiwadde mutabani wo miliyoni nga 2 waniyagadde kale abeeko kyeyeekolera ng'omuntu naye womuwa miliyoni 2 n'azikwata n'asooka n'awako bakwanayo ku ssomero n'akwata n'awako neiba n'omuntu gwewali toyagala mu bulamu bwe n'amunoonya n'amuwaako akanza munange tampisa bubi neiba mulungi naye nga gommanyi yakubbako ettaka ne mutabani wo n'azimwa
kyebajoga majjajjawo bali kukuba, meaning you're going against the route you're supposed to move in. Then bagamba jjajjawo bakubanja. You've heard those words, meaning everything you're eating temuli kiriisa wadde. Buli byoli kyo jagena Musawo bakukwase green bakuwa ebintu bya green bingi, because that's what has magnesium that you need, the chlorophyll you need, every mineral you need is in those green things. It's just knowing what is for what is for what. Awo Musawo byenadde kugamba byenakugukamu yeye mmere gyolaba nkunyina tingena mbuuza magnesium ayingira nnyo nakola bwati nitumugatane kano omuntu asobola okubeera bwati bwe tukola bwati kubanga gwegalinga amafuta g'omuntu. Esi mukasya kano kankwanjulye mamiga gyesi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samusanga, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino, balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04. Gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Nti ebisigadde byonna ne bina banjagala nnyo Yesu naye nga ndya bubi. After like 10 years nja kubanga sikyaliwo abantu okulaba ekisa kya Mukama. Naye bwe neerabirira ne ndya bulungi neemerawo nga nkyayogera ku kintu kyonna kye ndibanjogerako, that means I can still explain because I have understood myself. Kati kirenga kankubuuze kubanga wali mabega ogambye n'ogamba nyinza okuba nga ndi bajjajja bange 14. Njagala ontegeere nange nkutegeere oba n'omuntu ali eyo. We've seen people ng'obwavu mu family yaabwe bungi nnyo. Kaakati omuntu oyo nga teri n'omu yali asuubira nti oba family eyo baliva mu bwavu. Omuntu oyo n'agenda oba n'agenda e Saudi oba n'akola n'akyusa obulamu, naye ng'oba oli awo mu family tebalanga ku muntu alina mmotoka tebalaba, era mu family ne bagamba gundi oyo ogani oyo ye yaddabulula family eyo. You won't tell me nti mu family eyo wabayo those great judges abaali balina ssente nti nabo bali bakomyewo, you know. Yes, ensefunze nnyo Alan nti bwobanga oyina kalange neyange waliwo ekiseera bajjajjawe bali abagagga. There is a time whereby nga ne neighbor w'omuntu w'omusanga kyakutwaliranga mile, meaning everyone had enough land to cultivate. Buli kyokulya kyalingawo, basic needs were available. And when we say basic needs ekyobugagga nti kati basic needs yennaku zino motoka biki ebyo, that's why tukyagala nimba jjajjaffe eddedda let me say 4 generations back ne motoka tebayita esi ya mugaso nti naye baali bagagga mu ngeri y'ebyo ebyalo bwe bayita obugagga obuzaale nti teriyo muntu ku nsi kuno ng'oli muddugavu kala yange nga toyinaamu muntu yenna mu musaayi gwo eyali omugagga, naye obwavu ekibuleeta ensi n'ogiraba ensi etambulira ku mateeka kye tuyita the laws of universe agatali mangi era just ne bubaka lisigana gamenya nti lino lino naye omuntu ogategeera ekisinga okugafuga kiri ebiri ebintu ebyo bibiri. Ekisookera ddala tolumya muntu, yagala muntu kyokka. Buli bwolumya omuntu okendeeza ku bintu byosanzeewo ebiri mu DNA yo nti n'abaana bayinza obonaabona okuddamu obitestinga kye bayita olaba muwulidde ekintu kye bayita abantu kale abana abasaba bino byenjagala bino ebyokusaba nitufukamira wansi ne twogera n'omutima gwo n'omwoyo gwo ebyo binze byensaba byenjagala nti muli abantu abasabe batu batera nnyo okugamba ekintu nti waliwo amaanyi ge bayita kundalini energy. Kundalini kigambo mu kigugulinge fano wano kale mufulumye tukulide nnyo mu Christianity mu church kye bajja okugamba waliyo omuntu asinga abantu bonna. Waliyo omuntu atalina kibi,
waliyo omuntu ayagala abayagala abatayagalwa waliyo omuntu bakitugamba everyday nti waliyo omuntu oyo mu nsi bo bajja muyita muntu naye nze mu science for oyo omuntu gwe muyita omuntu fe mu science tugiyita liquid bagiyita crystal eva wanene spine yefuga omubiri gwe spinal cord bagiyita batya crystals eringa fluid na mu science mpaka tudisalako like that crystals in Italian naye eva wano liquid etambulira mu spine nakugambye oli maama oli taatawo waliwo ekibagatta kyekyo ye spine because side emu nagambye ya maama endala ekibagatta yegwe you are your spine, you're nothing more than your spine amaanyi go galiwa ku mugongo era abasajja bangi ojjarawo having a sex bagambe omugongo gukole kitandika kuluma maanyi ga mugongo ge gabezaawo omuntu ye spine kati fege tuyita crystals ye spine eyika naye ekigikendeeza buli naku nti sigamba nti ogikozesa n'amaanyi egendera nnyo ku birowoozo era wogira betambula egenda paka wa ku bwongo era ye liquid yemu eyita mu bwongo nikkirira kati eyo liquid era yemu eyita mu nervous system yaffe omanyi nerves anti fena tulina kati emisuwa ezo veins nervous nga ogamba tisikuteeko naye olinga mpulira like ng'okwenyinyala okwesika like agamasanyalaze getasobola kunyenyera ye nervous system nti nervous system galinga amasanyalaze nga bwendaba light ene eyaka nesirabanga ku sanyalaze nga litambula ng'oli bwagamba ntera okulaba abantu ng'oba oli yafiiriddwa oba yafiiriddwa maama oba taata oba muganda empewo empiseemu kumakya eyo nervous system kati oyo yaba active oyo yaba akuzeemu mwoyo nti yetegeera amanyi asobola communicating nga tayogedde nti nervous system is another way of communicating without talking, without showing any action naye omuntu nakufiiringa bufiirizi gundi yeetaaga kino nikankimuwe nervous system sinza gigamba nti eyita wano yeeri sinza nervous system efaanana bweti eri character bweti kubanga eringa masanyalaze nti ne bwentuza omuntu wano akola mu masanyalaze ne mubuuza essanyalaze lifaanana litya talimanyi naye ffenna tulaba sitaala tulaba muliro tuyita amasanyalaze so e nervous system tulaba just ebiva mu nervous system ng'okukaaba nitumanya ni yagambye kola ki kukaaba what made that to happen nti kati nervous system ffe gye tuyita the part of electricity mu muntu ate era tulina ne part endala gye tuyita magnetism so omuntu olinga wogamba nti oli kyuma kirina gundi bbiri kiri magnet ate nga kiri ki masanyalaze so njala kuzayo wali emabega obadde ogamba tuyina ebintu bibiri obadde olina kyonyanya ogamba nti okwagala omuntu n'obutalumya muntu kyekyo kakyuka kyolina okukola mu nsi buli bwokikola amasanyalaze go oba ogagabye kyembadde nzigira nti kangambe nina amasanyalaze gange ge bampa waneeno nina kufuna waati bweziti naye nsobola ozikendeeza bwe lwennumya waliwo engeri gye zikendera mbanga akuguza basi kimanyi nti nkuguza naye akaseera konsanyukamu mandowooza nfunye kaashi naye wegaggwawo nga noonya owaggagula ewalala nga sirina wenzijukira mbu amasanyalaze ge mpozi nagawadde ono kankugereze bwokera ku makya alaninga olina olunaku olulungi oli happy nenkusanga nga nina ebizibu bingi okiba nnyinza okukyusa obulamu olunaku lwo nawe ntandika okubeera worried tokanange mukwano gwange ejjiro bagenda surviving atya biki egyo bayita nti kati nyonoonya amasanyalaze go ngazzeemu nenkwononera olunaku kyekyo bagamba protect amasanyalaze go kyenagambye ku baana abato mubakume kubanga ba amasanyalaze gaabwe tegana bakufuna switch yaago maama yalina ki switch ekitegeeza omuntu yenna asobola okubeera neki ne switch si gwogiyina si yo kiringa wengamba nti kale omuntu alina mutima omutima gwe yalina oba nagwo omuntu omulala wabeera nagwo yamukontrolinga oba otegera nti ne bamama bambe balina switch z'abaana naye tebakimanyi okitegeera kubanga obeera n'omwana ewaka omulaba kkula omulaba genda tobitegeera wayi abaana bagundi omukazi nobambi abaana be bakula booli tebaavaamu naye omukazi awa obudde mama kati maama yenna awadde obudde okwezuula ajja kugambanga mwana wange olidde webase era bakagamba ogwange ngumaze omwana wange atandikirawo ogugwe mwana wange olidde onywedde because your job in the world is to find a way of anything that can add your crystals that fluid is when you do good
nzo gange teguni for 4M naye ate nga ezo million nya zigenda kugwawo naye omwoyo gwoyo gututte bwanyi gaffe ezo million nyene zinagwa muzukulu bangayiza obutazirya nako naye tenga ine ekintu ekimuloosa okitegera ntunda obulamu bwe ku short time gain naye wera bintu ogenda kubeera ku nsi forever kati gono bazzukulu bo ne babonaabona lwakuba gwe bangi ebintu ebimbonaabona si byammwe kyaki bagamba ddayo emabega kubanga olaba bino ebintu kye bayita ekikemwe kijja sigala nga kikujira naye we weezuula ogamba tata wange yampooninga yaŋŋamba abakazi edda babatawanyanga era balinga baavu naye muna tata nva yafuna maama yategeera omugaso gw'abakazi kati n'agaggawo tayagala kukirinyamu gwe ŋŋambaayo pasita omu ali successful ng'alina abakazi babiri ng'ali successful ali very nga mumumanyi wa mwoyo va ku bana abalala abayayi ngamba pasita ng'adda kyosooka okumanya ku muntu yenna nti ajja kutereka ssente yengeri gy'alimu ne relationship n'omuntu amusookerwako wetegereza gye batambulamu bo bakimanya ebikolumu ebimu bijja bubbi gunobbako ekyoli n'okitwala n'akaaba amaziga nomukisanyukira naye tejjukira bintu byonooneka jjukira olina abazzukulu ne bakisasulira so kati omuntu yenna mu nsi osobola okusigala n'amaanyi go osobola okusigala nga tokyuka osobola okusigala nti naye tekigaana bakyamukola kikuyingira maanyi go kiba kibagamba amasannyalaze go gakume manyi ebikusanyusa manyi ebikunyiiza nze kati wemanga nze lunakedde ndi musanyufu njagala sanyuka bwe nti ne bw'ojja ala n'ogamba ki terere musawo kino nga nasazeewo kuba happy ngenda ba happy bwe mba mbadde sad mba neetagako just muntu ogwo I'm making it ddala even cry okitegeera nti the time you came time when I was sad I was just neetaka kati nnyo bwe kati because had no buli omwakumbye buli omuntu tweno gamba what investors wona buli omwakusaba demands zili so harsh nenga I can't take these demands because nze nabisoma bino ebintu toyinza kumpita jangu ku farm yange okolera eddagala nkuweeyo transport njagala omuntu waba ompita ku farm yo ntemereza nti mwasigenda sigala nga nkola naawe eddagala kwata milioni zange 10 zimpe kwa milioni zange 2 zimpe nkoleyo akantu kenkola that's it kati bwotakizuula you will end up esinga kutambuza bwenti kyenagambye omuntu asobola okutambuza muki asobola okutambuza n'omusasulirako ebbanja bw'aba amanyi okuvuga amasannyalaze go ala nulinaku ekitutambuza ekitutwala buli wamu si nti ki kyetuwulira okitegeera tonkubira simu bukwanga musawo Juli noyinza okwenuga musawo Juli kyeyaŋŋambye ekyakoze eki kyenayagadde kamukubire kansigale nga ndi mukwano gwe it's not always of who you are it's how you make people feel if you improve how you make people you be intentional nogamba njagala kubeera we bati gwe kali kigese nga ndakiwaka like you start being intentional ngewaka ogamba buli wenaddange kangenda kuddayo n'akamuli nebuzebuze bwenzirayo okola firimu nga gwe mu bwongo obwo munedda soke mukubire mugalo muyimbire nkole bino just nze actinga sibi meaninga ono just nzanya byange olabe reaction yo ogenda kyusa obulamu ne firudi n'emmere gy'onaalya n'obula ne next day within just changing just tuning tulinga radio frequency gy'oteekamu nawe yeekutambulira bolonda frequency embi eyinza obutoku affectinga there and then naye ekintu kijja movinga kuki ku baana abazungu kye bayita kama waki kigambo wero kiwuliramu kama fe wano kitegeeza nti omusaayi gulondoola its kama nti waba jjajja wange yeeyatta tebagenda kunoonya alani asasule omusaayi gunoona nlondaayo buladi eyo weeti yani yagidiza mandi awo nga tandika kulwana na boyfriend ng'omufumisi wamani jjajja yafumita twakola science ola wano twali second year ono za 2023 second year ku Aden batuwaka experiment nga batugamba to finding out abantu like nga ugamba bali popular n'abantu abalala abaliko popular nga bali mu energy yaabwe tubituko research and to forwarding amanya g'abantu bali already popular nenga balinayo ng'abantu mabega bali popular nali shocked na tuna mlist twali bwe kati natwe mlist ya Hollywood because that is another Hollywood ngindukibiranga ekiri osanga no muyimbi gwembadde ndabanga ndowooza nti munaku ode babeganga ogera osanga bajjajjabe bonna baali bwe batyo mbubbe bweri okulonda omuntu tebalinga ffe wano nti omutamalaga kuwa mulimo nga Alani gwe buuza omuntu yenna ali ebula ajja kubuuza ng'omuntu ntanakola kintu kyonna naawe nga kiri official agenda soka kubuuza what is your date of birth
agisome aba January byaliwe batya onajja kuyombera company tajja kujja ajja yomba tajja ola kugana stenanda banako kyokka banziko ku first list. Your date of birth is who you are. Your name is not who you are. It's your date of birth. Olunaku lwe wazaliwa enamba gy'olina eyo era buli agirina muganda wo nja kwesanga mulina engeri gye mweyisaamu nga yeemu olimba Alan tandika kinoonyerezaako buli muntu tugeze wo okugeza kankuwa example abantu kati maybe bajja kugamba wano mu comment abantu bonna abaazaalibwa mu mwezi ogusooka January bafaanagana empisa nkuwa ebintu bye bakola abantu ba January buli bayiiyayiiya innovatives naye bye muyiiya obanga wiyado buli mwa batabitegeera oba weeyiiya naye nga abantu olinga ogamba muntegeere aba January mubeera nnyo mu bintu bya IT mubeera nnyo mu bintu by'okuyimba ate bantu mwagala nnyo okuwuliriza emyoyo mwe bantu berogoza bwemba mukira kulogoza bw'aba ayingidde church tavaayo bw'aba ayingidde obusiraamu abamutabuliki wa January oba bali abajja kugamba omuntu wa January bw'abanga asazeewo kaŋŋambe ate January yawukanamu buli kati mwezi mala gwawukanamu emirundi ebiri jukira for mwezi jukira omwezi a month kyava ku moon omwezi is what mu Luganda moon it's not month omwezi is moon the movement of the moon so that omuntu olunaku lwazaalibwangawo balaba nga omuntu gye gutunudde ne gye gukubyemu ginengeri omwezi gye gukubamu abazira ginengeri omwezi gye gukubamu abakozi ginengeri omwezi gye gukuba buli kimu so gye gutunudde gye mujjira gye muvaayo gye muli eyo gye muli nga tebana bakimayo kati olwo gwe mujjira aba January omwezi babeera ebiseera ebisinga be bantu tuyita nti batunudde nnyo kale nja kugira abazungu babacategorizinga ne babawa amannya bwe nabogera mu Luganda oyinza okunzirusa emisinde kati nga aba November fa tubayita abaana ab'omusenene bamuna b'omusenene so abaana b'omusenene bonna ojja basanga nga bisenene bw'oziraba bagabiriza November babies bagabiriza nyesenene era go omwezi balina lusasa lungi ate they come from nowhere nafukirawo best friend wo ate buli byayogera mulaba bikusanyusa ye muntu waba mu room eno jategera nti waali November omuntu wa party era abatali mu party nga wa November nakasomako nga bagamba ba cheerful people yes very cheerful social and fun kati Libra be bantu wali September awo bali bagala omukwana abeera ne bu group bwe n'emikwano ye mukwano gwa gundi ye best friend we gundi yagata gundi baira buli kayungirizi mu mikwano November alimu ba celebrities banji November yaka yasingamu ba celebrities showbiz November ne month before November that's October Scorpio and Sagittarius be ba celeb abo bote be ne bwayingira bwati aizo tayagala kwogera kuba celeb ne mumuzula ne mugamba ngazo omuchala bane November Rwanda November manyi kumpi abayimbi abasinga obungi mbalaba nnyo mu November birthdays abwe omuntu yenna okujjayo kamera n'ogitunulamu either agiri emabega wa November ali bwati oba yali maaso wano kati November kyatambula babiri owa November tanyobera n'owa August yamanyi gikyakubidde ate gwe bayita nga olina mukwano gwoyo nga buli pate baagala Kristo abeereko noba yetayagala mwezi ki ogulimu ba unlucky people abasinga it's usually banange munsonyiwa kyogera but it has been shown that omwezi ogusinga abantu tebali unlucky naye babonaabona nnyo gubamenya nnyo gwe mwezi ogw'omunaana si August they are very unlucky in love they are very unlucky and they are very beautiful oba handsome naye kama abakuba be bantu nti ajja kaabira abiyesi kali basinga n'okwesiba ku bantu ate nga bebasinga vuba value te omukazi mulungi naali kyokka ate buli omu yandibadde buli kimu akirina naye bambi yeyo November yeyo ogw'omunaana 8 that's the 8th month then omwezi ogusinga bamaama gwa mukaaga abantu nobanga talina baana ojja musanga ng'alina olukukumuli
era bw'omwezi ogw'omukaaga nga gy'oli nali kusabye eggulawo nassale owona ebizibu ewaka tandika kulirako bantu ogenda gaggawala kubanga gwe kikyo si kyakkubira ssimu kizaale omanyi lwaki emyezi gino baagala nnyo abaana nnyo enamba eyo gyeba 6 nga bweri eriina ekibuto buli ayazalibwa mwogwo omwezi aba ayagala abaana bwaba musajja agenda essaawa ezimukozesa bino bijjawa online mayika linasoma babisomesa mu ssomero nagamboddeyo ku university obisome nganze mba nkuwanvuyiza batica bange bazze bakola notes nze sinaba kufuna muntu Uganda gwe tuwandika naye katabo singa naffe tuli online nga tubiwandiise omanyi kyoba okola tukole bwe tuti program yaffe eddako ya Monday ejja kati ne mu comment section awo nkimanyi bajja kuba bataddewo mbeera ne Musawo Julie every Monday then program nenjiba ku Tuesday oba Wednesday naye nga sofa tuli waawo wetutuuse gw'owulira otya wetutuuse Musawo Julie signing out tuve wano. Your date of birth is not by mistake. Kyolaba kyoli si yeggwe gwe oli maamawo oli taatawo n'abaamuleeta nga tonaba kwebaza muntu yenna sooka weebaze abo abali mu ggwe kubanga singa sibbo singa toli bangi bandiyagadde okubaawo naye abaani baleese baabajjamu kati sooka weebaze ekyo bisiga ya Mukama tujja binyumya oguddako oba oyagala kumanya date of birth yo tugikunnyonnyole ne Allan nga tuli wano kiwandiike mu comment omuntu ali Lwaki tujja gipikinga tukusomere ale CRUZ exclusive gwe mukutu ALLANCRUZ ge manya byonna byowulidde bigambo bya Musawo Julie ate era bitwale nga ekyamakulu webiba bikoze meaning eri obulamu bwo kati yali ajja okumbuuza njagala okwogerako ne Julie ambuulire wenyini neezuula nti tugambo tumukola tutyo oyo Allan yeggwe manager wange when I'm on your show bayitamu gwe noba connectinga ne bayogera nange gwe mukama wange wetuba kwenda bakiwulidde number Allan maybe gibasomere number 0758267573 oba 0758 265753 saagala kusukako wano nako lwaliro for now muse bulungi mwera Dubai wamukoye Dubai simuddamu mulimu abantu abatalina mirimu bangi nfa kyokunoonya emirimu balimu okufitina abalina emirimu musibe bulungi mweraba Esimu kasiyakano kankwanjulye mamiga gyekisi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga Apple Origimo ate nga balina n'esiina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 982 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Onoonye ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tofuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizaako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp
ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2.